tukulikayo n'emboozi eyo ng'ate ebitambudde tugendagendako empiki eyo mu ggombolola y'Ekiringente Nakirebe okusinziira ate ku bakulembeze Katende Moses bagamba nti obubbi bw'ente bususse newankubadde akalusu gy'ali naye ate ababbi beelisa nkuuli. Mu ggombolola lya Kiringente ewazuula obulwadde bw'akalusu mu nte gye buvuddeko bali mu bweraliikirivu olw'obubbi bw'ente obuzeemu okuwanya mu kitundu kyabwe ekiyinza okwongera okusaasaanya obulwadde buno ate mu bitundu ebirala. Obulwadde buba bwakutambula bwatambudde kuba zoba zibbidde ddala. Aye n'ekirala kye balina okutuyamba. N'ekirala kye balina okutuyamba. Singa ente ebyange efudde bagiziike naye bagibaaga abantu ne bazirya. Oyo musajja bwe yalabye ente n'agamba kanteeko muntu ono wateeka okuba wagigo neyeewogoma kati ente bwe yahiseewo agenda kulaba omusajja ajja oba yamukute n'agamba. Mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ente 3 ze zibbiddwa ku kyalo Kagaba n'oluvannyuma ne bazisalira ku luguudo lw'e Masaka ku Koolasi okumpi ne poliisi y'e Nakirebe era waliwo ne bebasuuzizza ente mu bitundu eby'e Ssekiwunga. Nannyini nte zino PC Kato Zaidi nga musirikale akolera ku poliisi y'Ekiwatula agamba nti alina obulumi bw'amaanyi nnyo ku mutima era ente zino abadde yazijja mu nsimbi ze yeewola mu ssako ya poliisi. Ekitegeeza tebakyatya ndowooza balowooza nti ataanya natunda ne bwe tunajja ku kubo ku Koolasi teri ajja tunoonya kubanga toyinza kuŋŋamba nti nno oli Koolasi omutosobola kulaba amataala n'obuuza nti bali abali mu kikko bakola ki. Ente zaye zino zinnumye nnyo kuba bwe gubadde omusaala gwange kati ngenda kusaavinga emyaka 5 nga bansala ssente Abatuuze abalala bagamba nti tebalina bukuumi bumala ekintu ekibeeraliikiriza ebitagambika. Nte 2 mu mwezi gwe gumu zibadde banoonya endala ezaajoolera ze bazitwala ng'eyagala kuzaala ebuuza yennaku bunaku nizaali ne bagitwala. Twakumiranga ng'abantu betuteebereza okuba nti nno be babba nga tukuuma nabo nga ne bwe mukuuma omwezi mulamba nga temuva bweru teri yadde enkoko gye babba ne bwe mugambye ndino leero tetugenda kuuma tuwummuleko ente 3 bazitwala. Okusobola okulaba mu kitundu kyaffe kikuwamu okulyako eno kubanga singa tekiriko terekebwemu mu maanyi tujja kuba nga kwesangibwa mu kitundu kyaffe kyonoonese ate nga kibadde kirungi. Ssentebe w'ekyalo ky'e Nakirebe Moses Katende alabudde abo bonna abeenyigira mu muze guno ogw'obubbi nti anaakwatibwako kajja kumujjuutuka. Abadde akomye muze gwa kubba bisolo naye buli gwe banaakwatako yalimanya. Abapoliisi baligenda okutuuka nga babakubye bali ababba bave ku bintu by'abantu. Omuntu waakolera ebbanga ddene ng'ali ku bisolo by'alunda naye gwe n'ojja okutwala omulundi gumu naye gwe banaakwatako. Byamutale mwa Kizito Vincent, Salt TV, Omunnyo.